Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, kulikayo mu bulango bwa bakama baffe jukira Sweet Valley Islamic Day and Bond Primary School de somero nga bolira berina okubanga otwalayo omwana wali ebombo dege ya Kibajwe Principal Kiyimba Ahmed wali okubanga akwereza ne staff ye yonna bazimbi omuzikiti omupya omunene bwe guti abaana buli omuzikiti omutwali tebajjamu ebyokulya byabwe era birabyawo mu video birungi nnyo mwebale nnyo kumuwagira Jessa Mulgemanya tenga producer Katabira Muhammad wali nnyo okubanga tambuza mpola mpola tubenga tweyongerayo ndine Zenjaman abasinga oba Sharif ani Sharif Sendaula naam sajja wanseni yesebo ne katisa kati abasinga era bojjoga Sendaula oyinza okubulwa naye bwogamba nti njagala King Feed Mike Zenjaman the King ne wombuliza Kampala ali waliwo yali agala enamba yange yakubira ali Makka oyina ku namba ya Zenja ti ko lingi kusomere sijja genda wala nnyo Yusufu Gubya chairman BYC ona ku lumuntu watu nga tuwa yalinga omuzikiti guno ogwa Mastura mupya kati yanonye namba yange ekyamazima nga tagirina nakubira Asani yali Makka ebiseera ebyo namuga nti we mbale njaga ku namba ya Zenya nkoze nto gifana nga tivuna wo wandika nje kusomere kwegamba erinnya litambudde buli wamu erinnya liri nnyonyi nenga gonyine teralinnya webale nnyo ya dosala boda ova mu ssomero otandikirawo embeera eno kakati nva mu ssomero ebiseera ebyo kati wennafa ewaseka kayongaawo nene wa mwami Sula gye nagenda nepangisayo waggulu mwami Sula eri nga kusaidiza ku Sunrise awo neiba wa chairman Patu saidi wakati ngena apangisa ko mbaka kalinga ka mitwalo jali bange 3 kati ntandikaawo kati ngenda okupangisaawo ebiseera kati nge wakakati nga nalinga kale nga sijjawo nyo kale nga ngenda olwalumu nekati ngende otandika okupangisa nga naje napota ngeyo ngogana opota nokomawo nga inamuko akagatiko nobera kuganga embera ya kutetenkanya nensikako ku chapati neva mu kusika chapati nenya nensikako ku kijicha taxi nenvuga ko boda awo neva kuvuga boda nenya nensikako ku taxi byonna ngo bikola yesebo nze ku myaka gye nnina jinzo baisano juweze myaka 34 n'emirimu gye nakakola gisinga emyaka gye nnina ukakolanga mwaka gumugumu gwo buli mulimu gwolowoozaako nali nkozeeko kati muzeeyi antwalako mu ggala gye wabatte njigokkanika pikipiki ng'ate nze ebyange nga byenjagala birala nnyo namuga ati nze nyaganze bino byakukola ku radio nga ati gwe ataasoma yakoma mu senior 4 ku radio gyakukolayo biki eri bagala balina baluwa ya senior 6 wagaana okusoma wafuuka muyaye weeyaayula gwe buli kimu baga gwe wakyetuusaako naye nga nzaga nti neeyaayula okuva mu senior 2 paka senior 4 nze nalinga neeweerera kyadda mukuweerera njoga ati nga lwo bano bato bange ayina baweerera biki kati nga alaba ate kati nze sikyasula na leero omusiimako kali ke yakolako era nze muzeeyi ye simubanja obanja Steve Mamu ne Steve Mamu simubanja okitegeera kubanga bino nonna bitulimu mutonzi waffe yasalawo eri obanja abansinga okusoma esaga kati nga bajjawo nanga ati Zenja olina yakalimu kituufu nenga yebatukubyange emboko kusomero beboogera oluzungu ffe roogera vanachula bagati kati bano bannamu oluzungu bo baluyigirawa kati gundi wuyo ayogera proper English mwe temusadde okola settlement y'oluzungu naye ale basaba mu emirimu basaba ffe emirimu mama tamanyi proper English webale nnyo oba nfuna ate nekiri ati nebaza nnyo Katonda nti kusoma munenze sayogerako ku luzungu naleka kati wano ate kati kana bana bakulemberanga otya nga baba beeyogezawo enzunguzungu anti kati eri abaana munga balinga balina kye bayita spoken kati balina written basomanga n'abaana abakyolinga boogera oluzungu okitegeera ne wano mu kitabo nga tategeereka mu kitabo okudda nga bakoze volongoto fe bava nachula ate nga fe tulina 98% okitegeera 85% webityo ekyezaawo singa walina ssero alesobola okweyongerayo n'osoma era singa kati nze bye nali njagala osoma nenjaga soma nnyo amawulire naye gasoma nnyo bino ebya mass communication kola ku radio TV journalism kwegana byagalanga nnyo naye olwokuba ndi time yatuuka nekwa kinamba ate nga kusomero nvuddeyo ate kati nga ntandise kati ate obulamu obwange naye ntuuka time kati nga ne muzeeyi gwe nakubira ne mugamba muzeeyi bampeyo omutwalo nga ndaba takyandiko nnyo aga nti uwe kati gwe wakula wava nadde ewaka biki genda naye tandika obulamu obubwo mwebaza nnyo olwokuba nno nti yampushinga
okwanga obwongo bwange bweggula ne manyi kati nfuuse musajja nina okukola ki okwekolerera nina okwekolerera okay kuga netandika okubeera mu bulamu bwe butyo obulamu ne bujjanga bukyuka butyo mpolampola netutuuka obulamu ne bukunyiga nnyo nga landlord akubanja emyezi nga 3 juke ennyumba abanga ya mitwalo 3 kadi landlord natukanga kubanja emitwalo 9 naye ng'egyo emitwalo 9 okugina onogifuna yikira okolerera no sibitala kubanza nzijukira edda nze nakolako mu garaji ali mu vaaka ya P7 nengendako mu garaji naye ng'omupiira ogukuba jeke tugukubira 3-2 wangi jeke kuba fedda twalyanga emmere era simanyi gyenvudde wange bakatabira ali mutuulamu n'amumbuuza bulungi kubanga nze olakwa gyenvudde anyuma nnyo ng'omaze kati nga mmwe abasajja abakozeemu ffe tubale tunakwetereza bulungi gyenvudde abatanyuma anyuma nnyo nga gyogenda okwendingira olaga abantu nti nkoze ki nga gwe bootugee nti essaawa yakakati abayogera amapropa yingirisha tebe basabamu emirimu so nze nakuba jeke mu vaaka P7 nga jeke okikubira 3 2 waffe twalyanga emmere ya nusu 4 ina mukwano gwange Roja bamuyita LJ ono sinako tuusaawo Roja LJ yalyanga emmere ya nusu 5 nga bali ekyennyanja wangi ffe baabanga tuli kijanjalo nosaba omuceere nosaba kawogo kamondo yagala emmere ewere ekubeereko mu mubiri twakatandika okweyogeza mbusirya lumonde naye twalyanga oyo Zenja yesebo otandise abakyalo batandika ddi ogenda kati Zenja nfunye koyina akatuke wangambako luno ngamba nti nze bwe mba nnyina mukyala wange olina kyewangamba nti omukyala bw'aba akolagana nnyo n'emikwano gye nga bakyala nga tolaba bamuwabye kakodi ekikoyinza okugaba abantu k'omuwa okulaba nga abeesonyiwa ese ebisinga omukyala bw'olaba nga gwe omuvugamu tekamu direction endala naye nga laga akwata direction endala naye nga ababimuleetera ebyo gye gino mikwano gye kugamba ofanye olaba nga obamukutulako otya osobola okubeera n'omukyala omugati gurupu y'abakazi abo si nnungi abakazi abo balinamu embeera zaabwe abakazi abo benzi bapangira baka bannaabwe abasajja babatwala mu bino ebyokufuuwafuuwa emmindi babeera mu bigurupu kunywa mwenge kukola ki tebali developmental tebasobola kukulaakulanya kati gwe olaba nga balemeddeko nnyo mwobe nnyinnyini funamu ogu omukwane omulye ate omegasula ati nno ti owewaka abitegedde oyo omegasula oli abitegedde era jagati oli ote mukwano gwange waliridde omulala naye mukwano gwange maama gundi n'omulya awo kali olutala lusulwa najaragati kale maama gundi oli muzimu bantu ate gwe tewali kikoze ali badde omulala mukazi gwe nkukyayo obulamu bwange ono naze ng'agamba ne banne nti banne bakazi monna muli babi nimumanya ati noti oyo bawange nowe bakanaye gundi kyokka maama gundi n'obimanya n'osirika teri munne bali bantu bakuluza nali gamete ati amulibo kakati awo golanga aganzi nvudde ku mikwano gy'abakazi temwe bankwe ndo kati omukazi n'afuuka mukwano gwo naganega kati kyali kikutta kati okulya bamagundi ngamuga nti munnaye wandaga ati nno nti nze begamba basinga ate ekyo musomungi bo bennyinnyini nze bannetega nze teyego nagana nno nti nkwagala yajja nemuga kati ate kati nze nemala kugamba nze gwe bakuŋŋambako banga ati nno nti abasajja abakwana ngati ani kozi mikwano gyo bennyini ti gwe ŋŋamba ani nemuga nti mikwano gyo bennyini boyita mikwano gyo bebanga ati nno nti mukazi wo ajja nakusiga obulwadde bwabwereere alina omusajja gwayagala sima omusajja alina omusajja simanyi avuga booda nga n'omusajja atema ennyama ne bannaye ne maamaani yabyogera nti ze saagala kutabula naye kino boyita mikwano gyo be babiŋŋamba era nze notuuka okukwana oyo maama gundi nze yanneekwana bambi mukazi otunga nkwatiddwako ekisala bangenda ofiira obwereere nakayi kalwaki walinga toŋŋamba nemugamu neze naggamba nga ogasanze siba kwawula ku mikwano gyo esiba bikinze nve ku bantu bo agakodera abasajja abali eyo abandaba bw'olwo omukazi nga alina bayeesibyeko kasobola nga mulimu olinga aliika mulye ojjako omukazi ng'ateredde webale nnyo gwe mulye oli ajja ttereera yekka ate abakyala bakatale yeggwe banne abakyala bakatale nonna gye muli big up and yourself abakyala bakatale bambi mbeebaza nnyo tulina enjego eyajja neegwa mu ggwanga lyattu Uganda enjego ya COVID-19 abakazi bakatale bandabirira wangi taata abakyala b'ekirinnya bigo yonna gye muli big up and yourself abakyala b'omukatale bakulabirira batya abakazi bandabirira ab'obutale maama nnyabo kati nze twatuuka mugundi mu COVID awo ng'ekyamazima embeera teyali ya mulembe kozi gaffe twatukola mu bibaala amabaala bagaggadde
juganze ndi MC mirimu gyange gya kwogera mabala bagagadde teri drive gyogenda kuba teri mikolo teri chi kali ngoina kubeera okubwa Katonda ya Allah yatusaasira nnyo okuyita mu covid yawo nga abasinga tetulwadde tetufudde nena ina abakyala balinga basatu benalinga njagala ebiseera baganzi bange ne kale nga bayina emidaala gyabwe awo era ng'ogenda olinaga nti mukwano wafunye okulya nti ate naalidde nti akakali doko ekirungi nze kinanyiga ku bakyala abo nga bali understanding nga bagabana ekyamazima okwagala nkwagala nina omukyala eka ate wali abakyala bwe batonga bakikkiriza ekyo nga omuganti nkwagala naye nnyina kitafuna bbuba kale era alifunamu ng'omanyi ebbuba kya butonde omuntu enaaba nalyo n'okuba nti kali bali batukateme ngati bambi omuvubuka ono alabika bulungi biki talina nnyo buzibu era nga mugati naye omukyala eka era nga aga nti eka tugakola tutya ddayo madde njaga osuleko eno ewange okusula nalizwe naye kati nga omanyi abeeka bomba lese kuki era nga onyinye nga aga nti omanyi ti kali kwate n'enkota y'ettooke kino ekyennyanja obutungulu nnyaanya ng'akooko ne kasente akakalu lindako zenje wayinanga omukyala ewaka mu biseera bya covid naye ng'olina ne baganzi be balaba obutale weebale nnyo naye nga bw'aba ayagala osula ewuwe omala ate mugamba byennyendo ekayeeri ate nga sinze mbimusaba ye gennyini kati nga muga nti kakati nna muno ogenda tutetenkanyeza abeeka kye banaalya kati era nga woomanya gati anedda kye banaalya nti enenkota ettooke tosobola batambuzako ennaku nga 5 nti kisoboka tirondamu enkota esinga obunene nga njonoga gati kakati donna ne kubina ebyennyanja n'akusibira ali obutungulu ennyaanya bandabirira era nze mu covid nagejjako ne bagamba amazenja y'omu kuba neno bagundi ba government officials ngamanyi tino nti kale abakazi abali mu butale bwa njawulo mu butale bwa njawulo ekinyabigona nalina abakyala 2 mabanda naye abakyala 2 waliwo nene gundi eno nga side zeno ekatooke ye kawempe naye nga naye abakyala kati bakyaliyo era ogendayo ngira ne mbalambulako awo ne mbabuuzaako naye nga tetukyekuba mukiri bali myaka agemeka bali myaka lya 384 endongo ogitandika etya okunnyikira nolwali ndi mukubi wa ndongo endongo natandika endongo eno nga nali muto nnyo waliwo ebiseera bya Nigiina yali 2004 kali wetwakubyanga Nigiina ndowooza nze yali dijja omuto yasooka okukuba ebidongo ku luguudo lw'ebbombo luno era nga abantu bajjaga waliwo kadijjo wali eri kakuba Nigiina kakuba egyo emikolo egyo siba Nigiina zikitooke ziva nsalira kale ebiseera ebyo twakozesanga teepu nga sidi tezinnajja zino kompyuta za kati kati twakubisanga teepu ne tuva mu teepu ne tugenda nga tulinnya mpolampola ne tudda ku CD ne tuva ku CD awo kompyuta ne zijja nga tukuba zino waliwo programu twagiyitanga PCDJ Red ezo nga zetukuba bwe tutyo kati ne ntuuka teemu waliwo abaana baatuuka nga bo baana babagagga nga ye bazadde basobola omugulirawo ka laptop naba nga asobola okuteekamu wali gundi software naba nga asobola okuba music we kati amu netuuka nga ndaba obwa dijjo bwenyo teredde obba ng'olinamu kasente kati ngala okulaba nga obwa dijje buno bujja kalubamuuko olw'ensonga kati bagamba ba MC basinga nnyo badijjo ofuna abakyala ba MC kati ffe wetwakubiranga endongo ebiseera ebyo nga wemugenda ku mukolo ng'ogwo tugeze kati nga mugenze kukuba kasiki enkya nga mulinayo embaga nga musobola okuba leero akasiki kati mu ekyo ekiro kyennyini bano abazze okukuba endongo ng'oyinza ofuna abakyala nga 6 bonna no baagala ekiro kimu ng'oyinza obutabagala kiri ekyo kimu naye kale nga ovaawo kuga kale nga buli omu akwegombe ate jjukira tetwabanga na masimu nina mukwano gwange yali DJ yagendako okukuba akasiki era nyina ebintu byentya nsobola kuba nina ebbuba yagendako okukuba akasiki yekakerenge naye ekiro ekyo ate ye yasula na mugole kyokka ng'omugole wanja baile nange kyantuukako ebusoga eyo wakolaki tugenda tuwayalinga bulungi ebyuma tumala wayalinga ebyuma kati saaza alinga 5 awo ez'ekiro katukubye no nga abantu bacamuse kati ebiseera byo nalinga nyamba zino zichaini ezo zibring ndabako ebiseera ebyo nga ndabika bulungi nti kati wano mu DJ's box nga waliwo obutalatalo obwaka yakabuti nga butabugana bukubamu wali wakulaba ati alabanga ali mu nnyonyi ali kwala keri ayya nga abawala bali waliwo nababembedde bati bonna buli mwaga kusemberako DJ kakati ngomanya abantu bekyalo baberanga ne cameraman waabwe kakati nze ngenda kusembera wali eri onkuba ekifaananyi nga nenanye DJ
Anze ndaba bifaananyi byasenga nti bano bankuba bifaananyi kumbe bakubanga baneno nga oli ayagala asembereko ku DJ waneno bagati no tie yali ne DJ amukati walo kati aja nanga yampe 10,200 nanga mpako kazindalo nkwate kuba nkuba ekifaananyi ne mu microphone akwara ezala abantu bekubera ne fane nga besiga mama moto kandi amukube ekifaananyi webale nnyo kati oli kati yajja nampa 12,000 ne mu microphone nanga ati giteekeko ebyengeyo kati ndozanga manyo mu kifaananyi oba gumuga kugira mu eddoboozi naye ku microphone naga yo simanze gundi wakabi kiri kityeyo namukuba we kifaananyi ne mane nenjimujjako abakubi ebifaananyi bedda batusisa joli nti ekifaananyi kigenda kukwogera webale nnyo sirike kakati abaana obugola nesooka bayiika bonna nga bawulira bafa kati n'omugole aba ali enaga ati akalenzi kano nno saaketegeeza bulungi omukolo gwanca kalabika kalungi tuli kasikiike kati omugole atuka angati DJ mane njagala kumperekerako ewali eri ewajjajja nabe njagala okima ne mugayi anze ni mukuba bidongo nagati deka kuba neno banno kati nga bano abaliwo benali ntambudde nabo tebamanyi kuba bulungi endongo nga ntekamu nani stop awo nani stop njirekawo yakala katantambula n'omugole enkola kingenda kati ng'omanyi eri waliwo obusisira waliwo kana akataata kano k'abaana biki kati twava ku mikolo wetwatama ndooza waliwo distance oba tuberezenga ndooza kale meters nga 10 ng'omanyi tugeze ku kisaawe okuva ku golo eno paka ku golo yeeri katutuuka eri ng'omugole angamba nti okimanyi nti nno nakwegombye okufa ewatuuse waneno ne mugamba okakasa nti ye ne mugamba nti ate ggwe gwanaga nti nze nannyini mikolo gino biki ne mugamba nti okakasa nti ye ennenya olemu bbiri ate tuyingidde akasiisira omugole simwawudde wangitaata gwe mulundize gwe nali siryanga ku mugole gwe mundi gwe nasooka okulya omugole enkeera nonga ne mukuba mikolo awo bannaye omugole ajja DJ munoonyeza akayimba natunulira nti omugole nga mpulira ensonyi nga kati muli nabeerawo ne nga nti abantu ono kati nga ndabanga ate ono n'abakimanyi kati nga bakasabanga ebisirika mu bibiri ate ne bakyuka ne batunula ne gyendi naga nti ye kati nga oba atunuulira bamanyi nno nti bali mugawo ne yalidde baga nti ono yalidde omugole emikolo gino gyola agitya emikolo eraza okuva olwo sikuba obwo busiki kizibu kye kyali kikutuuseeko naawe n'ogamba naye bannange kino kyo kibale kintutte nga kyekuusa kuki ku bintu ebiwe bityo ba government officials biki ebiwe bityo mpozi ekizibu kyenzijukira nzijukira oba gwali mwaka ki omwaka sigujjukira bulungi twali ku LG ogijjukira bulungi we yali tugenda ku LG awo twabeerangawo n'ebivulu byaffe awo tubayoko ne kubayimbi awo biki kaakati nga ntuuka nkola ki nga najjanga n'ekigundi kino eno bakita ki spray eno eya ddoomu kali eyo spray wokwala ekibiriiti n'okoleza bwoti n'ogifuuwa bwoti efuuwa omuliro kati nga nzija mugundi mu kibala neyo spray kati ntuuka n'ogundi ku mulyango nga nkoleza spray nga nfuuwa nti omuliro kati omuliro gujja guyita ku musajja n'okuluba okitegeera fujjo ly'abavubuka ng'olwo ndi wakabi waliwo nda tewali atammanyi nti ozenje ayingidde biki kitegeera nege eggaali yange abalenzi balinga bana abanzigala wali kajuka kati eggaali yange ye eyitawo bayingira asajja nga nti so okimanyi nti onjokyezza ate kati gwe biki by'oŋŋamba nkwokyezza wa biki neekalakaasa sajja kali katonotono kati nga kanga nti noti so weekalakaasa naye onjokyezza ne mugamba kati wadde oyagala tukole tutya maanyi oyina amaanyi nnina buli woyita ono nazzenja owakabi biki nga eri kati ebisonga n'abawala bebakola ki nga be banneekwanira olusikyakwana abawala nga be banneekwanira kati omusajja nga asa olindako okuyingira onjokyezza kati okuba kali kasajja katolo kati kaluyongoyongo sajja nga kutte nga yuzayuza nti nga sindisa eri kumbe kalinakawo abakaggala esajja kijja kinfiba kiti kinkwala gye kigaggwe ono se omukama wange gwoyokyezza agamba kati weekalakaasa nga gwe musajja ate atonkwatira nti alenga lwaki bampaze wazo abantu tewali wole motoka yabwe yali awo asajja nga nti sebo ffe bokolako effujjo ffe otumanyi kati ebiseera ebyo kati gyali myaka gya Wembule nga lwa abawembule ebiseera ebyo biki omusajja nga nti so kati gwe tugenda kuvuga tugenda kutwala nga muntwala wa biki nkyekalakaaso sina kye naalabye okitegeera kati baagawo okunyingiza motoka ŋŋaana kakati asajja kaga nti Alex you can bring my gun in the car ngamba ye chokolezungu olumanyi kati Alex can bring my gun in the car etali nkoni wabulaga egaani sirandisawo okubuguumirira
ngendo okulaba bonna bakyali bange bena nabaawo okumpi kasaba ulira gaani birimu emmundu ne bembula bati mpolampola nesigalawo bwogu nekalagaza eggaali ekuvuddemu amangu akuveeko omusajja nayingira mugoni mu mmotoka nga manyi nonno byalusaku nasooka ajjayo emmundu n'ayozaamu ati nesebo totakwegedde mukama wange eyali alesa amawaazo mpanisa amabango zaataika okwera mukama wange bansonyiwe munnange biki nga ngati naye lwaki mukola effujjo mulowooza nti nno timubaaka bifo tumanyi nedda bakama wange sebo sibamanyi biki kati waliwo kakati bano abajjo babaali baani waliwo bakyali bange abajaga ati anitize njawulisa bamwe basajja bagala mutwala ndi nga bamutwala wa balino tebannalaba ku mmundu nga bamutwala wa tebasobola mutwala biki bazze kwaliko yaani mbeerabidde abajja ebiseera ebyo naye kale njukira kwaliko Sebbaale waliwo Olubwama LG waliwo DJ Ben naye kenyini waliwo ebiseera nga bakuyita Rasta waliwo n'abalala awo bakuŋŋanya kiki omusajja mutwala wa biki so nti anti atukozeko effujjo atwokyezza ffe tumutwala biki kaakati nga ne Kajoba yaliwo jjajja Kajoba kiki buzibu kintu omusajja ono atukozeko effujjo ate kugamba ekifo kye yali twetondedde atulaze tino nti ye waakabi nnyonnyonnyo biki nakati zenje kiki buzibu ki ne kati ne abasajja mamba etondedde ani gwe weetondedde wano eno otese n'okuwayiriza biki kati ngeri abamu bakabonge wa tebasobola mutwala nga bamutwala wa tebalina gye bamutwala biki kakali Sebbe nakati abasajja musooke mukole ki musooke kati bakyaliko obusungu bwabwe banasajja wanga bayidda omuntu gwe bagatwa tosobola balemesa they can take him anywhere Sebbe nayogera ku luzungu awo neŋŋamba awo gwena kumugumye nze ng'ebigambo byampeddeko dda banyingiza emmotoka okunyingiza emmotoka ano w'olinnya waliwo emmundu zaalinga nnya kaakati ng'eno weweesigame nawe waliwo emmundu kati ono akutte wane nalina pisto ne wane alina pisto kati n'omulala atudde wali eri maaso asajja nga balina amamundu mu mmotoka olwanyingiza batyo emmotoka omusajja n'aŋŋamba tino nti mulisa wansi awo olina tooki kati nalina akasimu kange eno mulisa ng'emmundu ziriwo ze nninnyeko tofaayo gwe linnyako tezirina buzibu omusajja yazera eggaali n'okkakkana natuuyana nga budde bwakiro nga nesado gikwata n'ogikamula bwoti nga kebeera ejaketi esobola okutuyana n'ogikamula n'ogizaako neddamu neetuuyana abasajja ne baŋŋamba ati no nti kyolinnyeko okimanyi konze yesebo olinnye ku kimmundu kaakati bakyali bange nebateeka okukwata okwesika ati ompolampola so obusajja buyina emmundu kaakati ne bakuyita Rasta jangu ono munno wuno mubuuze alinnye kuki ono najja n'alingiza ku mmotoka ga zenje olinnye kuki koze emmundu ajja nagamba ho nadda yezingirawo bw'ati nagamba ho nagati abasajja omusajja basobola omutwala wonna gye baagala bayina emmundu zenje nva kwogera naye alinnye ku mmundu nti ekiki okay twogera kuno twogera kuli zenje olina omukyala eka mukwatagana bulungi nnyo mu mbeera zo zonna zonna nga bezitambula embeera zaffe esooka kyabyonna kati omukyalo oli yanjiga mwenze siri mwangu siigika era abakyala benze embeera nabo bonna beewunya omukyalo nobaga nti mu butuufu Aisha oli mugumu oli mufumbi fwe ebbanga lye tumaze naye yatulema agumira obwenzi agumira komedi agumira buli kafankunaali yenna obwenzi si nnyo agenza okujja nga bukendeddeko agenza okujja obwenzi nga bukendeddeko nga si bwamaanyi ng'ebiseera biri anti kati waliwo ebiseera biri waliwo ekikusindikiza okukola obwenzi n'obanga gwe toli mwenzi kyo ne kijja nga kikola ki nga kikusindikiza olw'ensonga nti omwana w'obuwala zze ayagala okole ki abeereko ko naawe ate kati womweragirako bambi kiba kirabika bubi oba okategedde ako nkategedde kwegala omwana w'omuntu yatondebwa akulabye gwe MC weebale nnyo okay abantu tebannamanya olujamayika olutandika otya gwe atalinnyanga ku nnyonyi olina passport passport njina wali olinnye ku nnyonyi from 2018 wali olinnye ku nnyonyi olujamayika olutegeera otya olujamayika amabega kaawo yali 2019 nagendako e Nairobi nemala emyezi gyali 3 kati nga area gyenkoleramu mwabeerangamu ebbaala naye ng'ebbaala eyo mwalimu MC waamu ng'akozesa nnyo olujamayika olwo kati neefuna chance nensanka abasajja ba Supremacy Sound omwali MC Tia Gas walimu MC Fire Kaila
mwalimu oyo DJ Gundi Simple Simon nafuna chance nemba sanko ku kilabu emu we bakubira nenga MC walo MC bamutanga full stop nga yogero lu Jamaica era natula anti mu balo kuva budde batandika kukuba nenga nze sifa ku music gwa bakuba ngafa ku bigambo MC oli byayogera banengo Jamaica lwampome yatambulanga ati ani MC kuga kaningome kati ba MC nadaba abakoso Jamaica batambula nnyo mu reggae music ate kinalaba abantu be Kenya bategera reggae music wo oli gwata reggae roots oli music oyo omukaddo yasooka woyo skanking reggae music thing this wali patting them Holland kwegamba asajja bakubanga reggae kati MC nasooka aga DJ Wolan DJ nasooka zikiza bwati ategeza jayo hanaga you know for the paper them you come here for party with us if you know that you love reggae music me watch for you know me love to watch paper them raise up in the right about now ategeza cheji watchment oyagala nnyo reggae music kande munana kiri buli omunga waneseko mukono waggulu bigambo na bya just kugamba kwalika mukono waggulu you know if you know that you love reggae music me love to watch paper them and praise raise up pens up in the air lwawukanira wano oluzungu kuba mpulira if you know you love reggae music kati olujamaika lwawukanira wawo kati olujamaika luva mu luzungu era batumanyi luzungu olujamaika totagaliramu olujamaika luva mu luzungu tilwansonga ati kati wali ebigambo ba twisting amba ti katono banyulambo nyozi katono kinga kati wonalaba oluganda n'olusoga kati bana I love you me love you okategedde nkutegedde me love you ate bo tebaga nti I love you nti me love you baga me love ya okay era oli it doesn't matter what people say era nzoga yo girl me love ya okay ekitegeera teba byampaka ukigambo libere kijja nnyo andi kagadi boko gamba olimiro edinga commanding language lwaki abawala bano baagala nnyo bemusire ba DJ gwe kikyolabyemu nnyo ekiryawo trick kyeriwo kyendabyemu ekiriwo nti ebisa ebisinga tu omwana wakulaba nga oli ku stage oyise omuyimbi ku stage omwero kaminze kati omwalo oyo ebisa ebisinga beera manyi nti abayimbi bali bonna bakumanyi okategedde ako kaida ye kati aba amanyi nti abayimbi bonna bakola ki right about now let's command together energy ladies and gentlemen let's welcome our King Saha which our King Saha the one of Ugandan vocalist up on stage right about now. Let's make some noise na yingirawo ne bawulya bakubira endu okitegeera omwala abagenda kweyambula mama arakado omuyimbi ajja kwogereko mama ati mwana kyakabi bakyali bange biki nemwa zenje ono wakabi ono MC wakabi kadi yebeni akoze te kwa muna kumpya abayimbi abamanyi anti amanyate bali abakadde kadde tamani bano baliko ateka kadi fe abatumanyi be bana abaliko okategedde ako DJ Bera amanyi bayimbi bali abakadde aina abayimbi be bayimbi awo bana abayimbi bano kadi ngomanyi bali kadi gwe twala emyaka kalenga 8 okuva kati okudde emabega ekitegeera abayimba ngabedde abayimba ngabedde bana abaliko tabayimba bamanyi abamanyi ne kale bo kuga kale bagamenti kale bemanyimu kati kyogere bwetu tyo naka kada reka difeche nyo nti chetuli naye nti omuntu ayanza nokulwa obule kati osokusanga omuyimbi ono nawo omusanze namuganda bampita Zanjaman MC mwana kule ko ka drop bichi naga yo gacha na Uganda mwana wale kwa music wafe ndi wana no wakabi MC Zanjaman bichi story number 1 MC kati omwana abatambula ku TikTok kala tena kuwano MC yabadde ne Palaso wano Zenja yabadde ne Rayman Zenja yabadde ne Spice Diana yabadde ne Shiba kalada yebeni drop zezibazitya drop za DJ Ben why tompala nyabantu okay Zenja ba ababayi balubalusa TV tuli ne King Zenja MC nambano oli nambano ku Bombo Road Uganda yonna Jason Zendi kabaka microphone Uganda yonna kuba esoka kya byonna nalinkoze ko mu bala bagita gundi bagita Gerard's bar yasangu boyo lira nalinkoledde yoko yo tebogera Luganda luzungu kate muli MC bano abo ba Luganda luzungu luswahili nyina gwe mpulira MC Sane agamba ikabaka ku Bombo Road kisoboka kisoboka naye Bombo Road yenna kwa kati ku Bombo Road nze nkolera ko nnyo ebala byo ku Bombo Road ebisinga byonna mbikolerako nnyo
nati simusangangayo tubanze Bombo Road manyi no Bombo Road manyi kati tugere kati kutandikira Wandegeya okudde eno kala kijwali muleko ngakolamu First hotel Raids ani Raids yeriwa aba Jodini wed wali mukubiri ku Zebrao kati muba MC bona bali osanze MC Kigola nogaya this man is good ba MC banji walo MC Solo akola kugundi ku Vegas Chill Out uyo mulenzi mulungi nnyo kati walo MC mulamuta MC Nzige twakolanga ne ku Big Zone Nansana one MC mulungi kati walo kale ne ba MC abalalala kati waliwo MC bamuyita Little Boy walo kale amabala gitera okola kone kati tutera okwesanga ko naye eyo mabala agenjawulo nenga nasoka mula ku Georgina Gardens yerubya jinasoka mulabaawo kati waliwo nekine kirenze bakita ki MC Neri kiyitera okola ku Darenas nasoka kisanga ku gondi ku Power King e Kasubi twalinayo TikTokers night buli Friday ba TikTokers night so kati ba MC kale benda baba kabi nenga waliwo aba drive kati mu matuga bani boganti bano bwemba muwadde stage alisa so ku vibinga up abantu crowd rate abera down nebanga eri waggulu mu matuga njagala be MC bongama nti these ones basobola ku vibinga ne crowd netambula matugera nyenza kumenya ndoza so ko veko drive tuli ku stage ene kale ku stage temuli MC muneno matuga yatuse kuba stage nga stage we inakubeera just ndaseka kale bagezaako bugeza just ndi tubayina bubezi ndi bakwate tuyina go tuyinawo be baliwo kakolenga samona we bali nnyo nenga matuga MC kale wa stage mulimu omuzenja kwa zenja ye mutugo jjo kusanga ngali ku stage amixing ni myezenja ulo MC ekigamo MC tegeza master of ceremony yabeera oba ngawola ti party commander tojja kujja ku stage ogeyo limirumu lwokka bwesonga audience limu atu abenjawulo mulimu abavudde eggulu abavudde erira abavudde embalala abavudde wa olino mixing ku nimero geremu ko gwesoka ogera mu lunyankole nsooka ogera mu bugambo obutonotono tuwe munda bajenzi banje tutangere okubaleba heri zoba konka hanuya tulia hanuya nanko gupazana samiti gane tokujimanya mbwenu kumanyoko ngo bali tukomaze kali araba drive baluwa boira matuga aba drive sane ne kafiriji balungi nnyo ku drive then impozi kati wao nekirala kibalise gondi aba kibalise voicing osege anti wano DJ ali mukubali MC akutemu kakati abantu bano bali badde balungi waliwo omulenzi omuta DJ gundi DJ Junior ne DJ Keith abo ku microphone balungi dokwa bote bakimanyi tugeze nga boogera nga bebakuba baba sobola ya balungi nnyo kuba nalabye ekyagumbuddwa wakati nti osanga DJ nga akuba nenga microphone muli wano nga ayogererako abo basobola ekikola naye lwakwate bakola ki tebakimanyi bo tebezonga bo manyi tebamanyi kuba bukubi wali nenga n'okwogera balungi nnyo so fa DJ Kigola basobola okuba bamuyita Junior Junior kyekirenze kya tabu muno matuga era ye namuwane rank manye eriyo rank ezimunga kabaka yaziga kali ngoya ati kabaka agabe kitibwa kya ssa kanaye kati okwandika baka feed mic oli namwa kya turntable philosopher bamuyita turntable philosopher era ye uga DJ Junior notateka kocha philosopher ebitiwa byo bato bimazeeyo oya akuba nayo n'okkiriza oya akuba endongo zentamudde ne ba DJ banji abakabi ngovude ne mubo matuga ne wa yonna olumale kugaye muntu akuba ekintu ngateeka mu life ngaakyagala banasigade bakuba bya business tigenda alinza nyendo ngo saabwe zitibampe sende zange ngende nosanga ali mukuba ndongo nenga teyenyenya nako yali mu bya business watunula ku budde naye olumane ye omuwo mulimu nakuba mulimu yenga akuba kunyumirwa nga tuwumba zenja yamani kiki ekikusoomozza mu mulimu gwogwo mulimu gwange enkokola nnyingi enkokola nnyingi nadda kati ffe abatera okolobwa MC eriyo ebitundu ebimu bye tugendamu n'ogenda tugeze ogenza mu kibaala okusaba omulimu nti bannaye ndi MC biki tuli MC nti ye omanya oluzungu anti bo bakulembeza omanya oluzungu aga nti oluzungu nti engezaako kati time etuuka n'ogenda
omulundi ogusookedde ddala kasaba baga nti kale jangu otukweremu ko tulabe enkolayo bw'ogaana okola bulungi n'opafominga bulungi omugagga wakusiima oluusi manager ye ayinza okukola ki obutakusiima olw'ensonga ye ayina abantu be bayagala okukola ki okuyisaawo oluusi audience ekwagadde n'omugagga akwagadde katemu ne kati manager naga kati omanyi nti kati gwe tuwane ennamba yo tujja kukola ki tujja kukukubira era n'omugagga abagagga ebiseera ebisinga ensobi gye bakola batukwasa nnyo bano ba manager ekitegeera naga nti kakati oyo ye manager wange gukwatagana naye kati olumu omugagga taddamu kuwuliza nabikwatako olabooza manager nti mulimbana abagagga nti kulaga nti tomusemberera nnyo naye alina omuntu amukwatira amasimu bwebityo so abamu baluziza nnyo opportunities ezo nti tatuukirira oli yennyini gwe kikwatako webale nnyo era banne bakama baffe abagagga bw'oba okimanyi nti gy'oli eyo ng'onda bano ku luba Lusewa TV fanyola ng'oteekawo connection wakati wonna abantu bano b'okozesa olumu manager bamanager olumu baba n'ebigendererwa byabwe naganze njaga mpisa diiru yange bwe ne bwe ate kadonta ajja sola giyisaawo mulimu n'abaagala akaseera eno pa percentage bwenti buli wokola kikaga nawe olina byeweetaaga okukola kati nzola ebbala emu gye nakolangako erikolola eyo sijja gyogera linnya naye nga waliri mu bitabo nalaga nti nfuna emitwalo 3 buli kiro nenze ngampako emitwalo 8 ku mitwalo ameka era nga n'omugagga kimanyi nti MC waffe akola bunaku bwe afuna emitwalo ameka 3 naye ng'eri bampako emitwalo 8 oba nfuna era time yatuuka nenkola kikati nalwala mukko kati ne missing week namanga sigenze eyo kane bankuya ne banga ati sebo lwekyo kyagala kujja kwa nabaga nti banne ndi mulwadde nti gwe olwala goto reporting nga toyogera sebo tukuteka mu sente zaffe nnyingi mbuga banne ekyamazima sente tugeka limu paneze eje emitwalo 8 temuzo gano nti izo sente zola okola ki okunja ati emitwalo emeka konze munalo gati tukuwe emitwalo 3 ngendo tuuka okusayininga mu bitabo okitegera okebera mu bitabo nabaga nti sebo eno sisigini kyayo kalinga na signing omulundi gutya nga ngendo tandika okola okundya ku payroll yabo nanga signing ngano ne signing ngano nagenda bafuna emitwalo 3 kakati wano mukusomamu wano tewali wo sende zengenda kubanga nfuna namala kuteka ko sigini cyane baziteka ko oluvanyuma obo nfuna yekiri mu Uganda wa kali ngeno tuka nanga ati okoze wanene okumala emyezi 8 ngofuna emitwalo 3 buli kiro kyo jano kalinga mu wiki nakolanga mu nnaku zabanga 2 nenga uzolunyuka waliringa bampe emitwalo 8 eri ekyanyama ati abaana bakolanga ku counter babuzanga ati MC mu wasende meka nti tumuwe emitwalo 8 managers atugaza tubatumuwa nga tuwunzika bucho yingira bwe musine bwa DJ ofunyemu abakyala bameka banji sinza bamenya kuba banji kati eriyo n'abamu aba one night standing n'omusange eyo ne mweriako ne mwawukana yo toddamu namulaba eriyo namubensanga noddamu n'omukwana buto nga wali omukwanyeko noddamu n'omukwana buto zenye agera kusembayo n'okutumira ku bantu betujja kumuzza zenye emboozi y'empanvu ne tujja kuba tumuzaalo ku Lusewa TV mpola mpola mwe bali mwena abatugoberera amanya aje Samuel mbadde ne Katabira nga mponzika zenye soko ozike otumire n'abantu boyino kubanga okay bane mbebaza nnyo munna abampa emirimu ba director ba masomero agenjawulo ba director ba makampuni abajja ne tulanga wali ku Voice of Matuga Commission Radio bane mwe bali nnyo mwe bali eddala abampagidde mwe munfudde kikyendi esayi no kani swana okulya kamera akenkumyetana ak'omutwalo dulina lyanga komando ngasabiriza bano nga bano benneegomba ne kati naffe lwaki totuwaako ku ezo eziriwa ezo zofunye kati njabbawa era oluvaana eno ngenda bagulira ebyokunywa tuyanze so bane tumirako muzeyi wange Kemedi Prot Brokers whenever you are big up on yourself netumirako mama wange omulungi anti waliyo mama ne step ne step naye mulungi ne osoga daka entumira mama wange Kasumba Rehema netumirako ne step mama wange omukyalo bambi yanjigiriza okukola emirimu nakonde kale waliwo kale okutulugunyizibwawo naye kugamba era ogolwa kale nga era olumu oyigamu omusingi nti kale yakuyigiza obutabaleze nnyo yakweza okuba strong buli mbeera nonna ogitomera n'ogiyitamu netubako ne bakyali bange bonna mwenna abampa emirimu entumyako director wange omulungi Kito Muhammadi Sunset Schools ya director big up on yourself bane abantu abatumira bangi nera olondamu abenkizo bejere omukyala nga omutumidde yaya agumidde buli kafanku naliwo nentumirako omu ku bakyala bange ndikati wenatumiwe kabala bajja nyiga olede bakyaliyo ne ba ex nabo gye bali nawe era situ bakyali bakyala bajja kuyiga ntubirako omukyala wange mama Shuku anti kadi yafuka ex
omukyalo oli gwokolera bizinesi awo banne nja kukuzabuza so wangamba obutunda butambula emicungwa tujja kuddirawo mwebale ddala tubadde nezenja King Feed Mike olunaku olwaleero wano ku Lubaluse wa TV atuwadde emboozi nga bwetambudde ne tujja kuba tumuzza ku kamera ate nga producer Katabira Muhammad oyo emirimu gyakola ku Lubaluse wa gy'amaanyi nnyo abatekamu ensimbi Matuga Estates nga bali wamu ne Band Properties basangibwa Matuga ku kizimbe kya Lags batukirire basobole kuwa poloti basaba Bukuludde Estates empya milioni 2 byapa milioni 5 ezitandikirwako bibanja jango fune poloti atali mu nkana zino poloti za Matuga Estates teri konti ozimba kiro ne kumacho ozimba ne emisana abo batekamu ensimbi Sweet Valley Islamic Day and Bond Primary School basangibwa Bombo Ndegeya batwalira abaana basome wamu ne Sunset Junior Schools gemasomero gokka getugamba goyo twalayo omwana avaawo ayitanuko kubuulira so tukubirako tugamba naye ate secondary kijemba ntwalamu tumirako jajjange ate nga tata wange Kajuba Arnold ayedire Fumbe chairman wa Kito Blessing aje Samuel Kisitu Lubaluse wa TV mazima ku mazima.